Maps ezo Buganda teriimu. Yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika. Bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga byo mwebiri. Buganda bagisangula mapu ya Uganda. Mawulire agaliwo Ssaabasajja Kabaka mu bigambo bye yayogera kati nti maapu ya Buganda yagibwa ku maapu ya Uganda. Kyagulanyi olunaku lw'ejjo naye yayogedde ekigambo kimu ate nga ye azze akyogera nti Buganda emyaka 7 emabega ku maapu ya Uganda baagijjako. Abakulu abekikwatako bavayo no wiiki ne bagamba tekisobokerako ddala wadde nga bo bagamba nti ebyo byonna ebitambuzibwa maapu tesobola kubanga egibwa. Katikkiro Mayiga naye yavuddeyo n'akakasa nti Buganda kweri ku maapu ya Uganda wanani afulingana njagala owulize bulungi nsabukadi nga bigambo abakulu nga siina kyenzijemu yadde kyenyongedemu njagala obuulize bulungi wabula njagala ompe komenti yo ababiri batuufu omu ye mukyamu omu ye mutuufu ababiri bakyamu wadde nga bano bonna ebigambo bya biba bikulu nnyo mu ggwanga naddala wano mu Buganda wetuli kisaawe tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku maapu. Buganda ogijja otya ku maapu? Kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya? Yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire. Yagijjeeko atya? Mukiraba abantu beekolamu omulimo balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu. Kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwe Mmengo. Awo nno mawulire mwemere n'abagamba nti bwakakiraba nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Buganda kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka 7 egiyise nga kyogerako mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South. Ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 Kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya. Jaffe Alani Waligo na Kirembeka akuli ekika ky'omutima omusajja yakyogera maaso g'abeene olwaita emyaka nga 3 nebeene n'akyogerako nkibagamba bulijjo abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bw'aba muganda munne yabbye lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abaana maddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakulashinga eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda kijja kitya nga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda bavunira amakomera ate be bayita abalabe. Malcolm yatuyigiriza n'atugamba naye ndo yali musajja musiraamu yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yaba balondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe banunu babe baddiini ng'omulabe wammwe yaba balondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Basewo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Parliament ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayonga ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga abawa akasente. Njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda.
si yabiyiye ekyo bwe kyali sibitegedde munaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bana abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatukayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere tuli eno mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe ku mutala Namanve ewa jjajja Imbuga Eramula. Kino ekyoto kya jjajjaffe Nakayima ne Mukasa ayagala emikisa ayagala obugagga ayagala obufumbo otunda tebitambula otunda mmotoka tegatambula otunda mataka tegatambula ojja kuseesamu buseesa eno Nsaka buli ayagala omusakirira ayagala ebirungi ayagala kwegamba ojja okwatako nkwate wano wajjajjaffe Mukasa kati gwatandigenze eri Ssese luddawa buli nnyanja yonna okusobola okusabira wano kyokola ki kyoyagala waliwo akubonyabonya mu misango ja kumbuga eno n'osaba byokola eyajjajja Kawumpuli bisagazi bikwakwaya waliwo wano ejjembe lye bayita lubowa gwe ejjembe olina kujjawa neriwangibwa kugamba ensonga z'amayembe ate tezikolebwako mu mbuga ya Muwanga gwe nno wenna ayagala okujjako mu mbuga eno Namanve ennamba y'essimu eri awo ku screen era kwoba okuba ojja kusanga jjajja Mbuga Eramula era byonna ajja kuba akola ki abikulaga nga ebiteekeddwa okutambula era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri tetukkirizanga kuva ku mulamwa abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu kakati bwe tutabeera bumu omulaba afuna waayita. tuba ne Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent omala kumayuka nga nze n'olyoka obakanwira amaaso n'obabulira amazima kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okuba okubikkako batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbanga oba otumwerumukira teweebikka bino tesobola byogerera walala wonna kuba radio tezijja tuyita ffe tuli baana ba Buganda nze Kyagulanyi Bagulanye Ssentamu omusayi gwange guno gwawano ne bwokola otya naye ate mu nnono yaffe tetulimu kulimba kuba n'enkwe tuzivumirira newa tetusobola kwogera kubanga rediyo wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali y'Abasiraamu Kale FM bagigala lwaki lwakwogera mazima ezaffe tebasobola tuyitako benayimba nga sunda paka wansi nga sifa ku rediyo benali nga maketinga piwobalagi nga sifa ku rediyo yaffe naye kati bweyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku rediyo ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima okwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda